Pano magazine tutunulira n'ebintu ebitali bya bulijjo. Abantu abakola ebintu ebyenjawulo ku byabalala, abantu abakola ebintu ne byewuunyisa abalala, tuba tubakukungaanyiriza wano ne tubakuleetera abantu ab'enjawulo mu dduniya muno. Abamu bakola amannya gaabwe nga bakola emize emibi eri bannaabwe, abandi ne bakola ebirungi ne bigenda maaso n'okulabika nti bibafuula abaatiikirivu okwetooloola edduniya yonna. Tuba tutunuulira abantu bano okuba profilinga n'oyongera okubategeera n'omanya edduniya nti waliyo abantu ab'enjawulo abatali nga gwe boolaba ebintu, abatali nga gwe boolowooza, abamu bafuuka bagagga nnyo ebitagambika, ate abandi ne baba baavu naye ate nga bazzi ba misango, bakozi ba bikolobero. Twatunuulira abasajja abavuzi b'empanka, twatunuulira Luis Garavito yakka ku bwana obusoba mu 2028 n'abusobyako, ne tujja tufuna omusajja nga Elio Castro eyawamba abakyala basatu okwali Amanda Berry ne banna abalala, nagenda maaso n'okulabika nti abasobyako n'abakuumira mu kiyumba okumala emyaka 13 nga abawambye, ne bamusalira mu ggwanga erya America n'akabira mu kooti, n'abantu abalala ababi be tuzetunuulira. Twatunuulira ko drug lord Pablo Escobar n'ebyobugagga bye yayina, sente ze yayina. Nono ogenda kukkiriza n'olunaku lwaleero tugenda kutambulira mu buufu bwe bumu. Pablo Escobar yafa mugagga, y'omu ku basajja abazzi b'emisango oba abasuubuzi b'enjaga botwala nti bamafiya babbaadi eyasinga okufa nga mugagga ebitagambika, nga mugagga Fugge Pablo Escobar yali asuubula njaga. N'olunaku lwaleero ogenda kukkiriza tutambulire mu buufu bwe bumu. Waliyo omusajja mulamu bamuyita El Chapo asinzira mu ggwanga lya Mexico. El Chapo ono drug lord, layini mwatambulira eyagala okufaanagana n'eya Pablo Escobar eyali omu Colombia, but ono mu Mexico. El Chapo, El Chapo lwaki tumutunuulira olunaku lwaleero? Wiiki ewedde eggwanga lya Mexico gavumenti erimazeeko ng'erwanagana n'abayaga mu ngeri eri serious ebitagambika. Emmundu ennene ne zivaayo, ennyonyi ne zivaayo helikopita, naye ng'abayaga bakuba amasasi baagala helikopita za gavumenti bazikube bazimalewo. Nga bookya emmotoka batirimbudde abasirikale ab'amagye n'abasirikale aba poliisi nga bayaga. Lwaki bagenda maaso n'okubagana ne gavumenti? Bagamba mutabani wa El Chapo yakwatiddwa, ate nga ne El Chapo yakwatibwa n'asindikibwa mu ggwanga erya America. El Chapo gwe tugenda okutunuulira olunaku lwaleero si musajja wa bulijjo nga bw'oyinza okukirowoozaako. El Chapo yakatoloka mu kkomera emirundi ebiri. Omulundi ogwokusatu gwe baamukwata tebaamuvunaanira mu Mexico ne bamutwala mu ggwanga lya America gy'abaavunaanibwa. Kati mutabani w'ono El Chapo da drug lord akulembera kibinja ky'abayaga batambuza enjaga okwetoola continents ez'enjawulo, naye ng'enjaga esinga okubeera ennyingi bagitunda mu ggwanga lya America. Enjaga eno bagikukusa nga beeyambisa abuseozi obw'enjawulo oba obubinja obw'enjawulo obukola connections okuva e Mexico okutuuka mu America. Ate enjaga endala ne bagitambuza nga beeyambisa ttano okusima emikwesese wansi ne gibayamba okutambuza enjaga eno okugijja mu ggwanga erimu okugitwala mu ggwanga eddala. Naawo mukkirize tuyingire butereevu mu ggwanga erya Mexico, bannannyini ggwanga baliyita Mexico. Tutunuulire this guy El Chapo ali bad, yarankingibwa magazine ya Forbes magazine nga the most dangerous person mu dduniya wakati w'omwaka gwa 2009 n'omwaka gwa 2013, nga tewali musajja yenna bad mu nsi kwenkana El Chapo. Yazaala abaana 11, abaana 11 bonna bayaga badiringira mu njaga bagagga, kwe kuli n'ono eyakwatiddwa eyabadde amuddidde mu bigere akulembera akabinja ka El Chapo ke yatandikawo ak'enjaga. Pablo Escobar yayinanga ekibinja bakiyitanga Medellin Cartel. Kaakati ekibinja ky'ono El Chapo bakiyita Sinaloa Cartel. Kyekibinja kigenda maaso n'okulabika nti kizoganya eggwanga erya Mexico. Kirimu abasajja ababi, balina buli ekyetaagisa, balina emmundu, emiriro giri egyalagirwa nga gavumenti gy'erina. Batambuza ebiragalalagala okuli cocaine, methamphetamine, marijuana, heroin n'ebiragalalagala ebirala nga babiyingiza Europe basupplyinga y'enjaga ne bagisussaawo ne bagitwala mu continents endala. Eno mu Africa tebaleeta. Africa tuli baffala ebyenjaga tetubitegeera, ne gali amawanga agategeera enjaga bagitambuza ne bagituusaayo.
Kakati twagala tutunuulire this guy ne mutabani we eyakwatiddwa eyaleese ebizibu. Gavumenti nakati ekyagenda mu maaso n'okulaba nti ezembeera mu nteeko. Abayaga bagamba mwakwata taata n'omwana mumukutte, tugenda kubalaga ki kye tuli. Amannya gago obuzaale bamuyita Joaquim Archivaldo Guzman Loera. Abasinga bamukazaako linnya lya El Chapo. Yakulembera akabinja aka Sinaloa Cartel. Kati ali mu kkomera, yakirekera famire ye batabani be 11 bonna bayaga. Ono drug lord era musajja mugagga nnyo. Ono nno okujja n'afuuka omugagga yakulira mu famire y'abaavu bawejjere. Taata we yali musajja mukambwe nga tasalikako musale. Mu kubeera omukambwe yali mulimi wa njaaye nga mulimi wa njaga, alima malijwana, n'agenda maaso n'okulabika nti munnange agitunda. Taata w'omuvubuka ono Joaquim azaalibwa omukulu bamuyita Emilio Guzman Bustillos, kw'ossa n'omukyala Maria Consuelo Loera Perez. Be bazaala omusajja El Chapo Senior Joaquim Alvarado. Ono olw'okubeera nti taata we yali musajja mulimi ate nga mulunzi, ekirime kye baasinga okulima ewaabwe era kye yategeera ennyo kye kirime ky'enjaga enjaaye, ng'agenda maaso n'okubisunsula n'abiguza bano abasuubula enjaga mu America kw'ossa ne ku lukalu olwa Bulaaya. El Chapo teyazaalibwa bw'omu, yazaalibwa ne muganda we omuwala baamuyitanga Amilda kw'ossa ne Banada. Be baana ababiri be baamuzaala nabo abawala kw'ossa ne baganda be abalenzi. Mu kumukuza ng'omwana yatundako emiyembe ku street nga gwe mulimu gwakola, ng'agenda ku street n'atunda emiyembe, n'atunda emicungwa, bw'avaayo n'agenda akola emirimu emirala. Omwana ono yategeera mangu kye bayita ssente, Joaquim. Era bwe yatuuka mu 3rd grade emisomo n'agisuulawo n'agamba taata we, saagala kugenda mu maaso nakulabika nti okusoma nkukooye. Taata we n'amubuuza kati ogenda kukola mulimu ki? N'agamba nze taata nkutegeeza okusoma nkukooye, njagala kukola ssente. Ono yayingira ebibinja ebizannya zzaala, n'atandika okuzannya zzaala ng'akyali mwana muto, era kitaawe yamukubanga emiggo mingi. Ogenda maaso n'okumujja mu bikolwa nga bino. Yatulugunyizibwa nnyo, bwe baamukuba ennyo awaka, taata we ng'amukuba n'agenda maaso n'okulabika nti munnange adduka awaka, n'agenda kiwalaazima, n'adduka n'agenda n'asooka abeerako ewa jjajjaawe omukyala. Oluvannyuma gye yava then n'ayingira street. Taata we yagezaako nnyo okulabika nti amuprotectinga, okumujja ku baganda be abalala, naye kyeringa ng'ekyagaana. Omwana yayongera kwonooneka Guzman. Era kitaawe olw'okubeera nti yali mukambwe ennyo, Guzman yalabanga ebikolwa bye babayisaamu awaka si birungi, era nga yagezangako nnyo okuprotectinga bato be, kitaawe aleme kuba miggo mingi, kuba yali mukambwe nga mulimi wa njaga, ng'alaba balinga abaagala okwonooneka, ng'ayagala babeere mu ssomero. Joaquim agaanye okusoma, baganda babalala tebaagala kusoma. Kitaawe ne bamukyawa nnyo. Joaquim ebyaddirira mu bulamu bwe, sizoni z'amakungula taata we yabatwalanga mu nnimiro ne bagenda maaso n'okumuyambako okukungula. Kati bwe bava mu mirimu egy'okukungula, enjaga batandika okugitunda, kakerenda kava ku lubaya, taata yalima enjaga bagitunda, bagitwalanga mu commercial centers ezibalinaanye, nga bagenda maaso n'okulabika nti batunda enjaga eyo. Mu kibuga Kuliyaka kw'ossa n'ekibuga kye bayita Guamuchil, nayo yonna baatundayo enjaga. Ne bafuna amagoba gaali mangi. Era omuvubuka ono Guzman oba Joaquim gwe bayita El Chapo Senior, ye ssente ze bwe yazifunanga, nga bw'omanyi omuntu ayagala ennyo ebintu eby'okucakala, ssente yazikwatanga n'azigulamu abakyala, kw'ossa n'okuzinywamu wine. Ssente ze nga zonna aziriira mu kkubo. Batuuka okuzzayo ssente wa kitaabwe ze batunze mu njaga nga Joaquim talina ssente. Taata we yatuuka ekiseera n'akoowa engeri Guzman oba Joaquim El Chapo gy'akwatamu ssente ze. Wano akavubuka kano kayina emyaka nga 15. Katundanga enjaga eno nga kagitunda ne bakazini baako
okuli Arturo, Alfredo ne Carlos. Osana omulala bamuyitanga Hector Bertrand Leiva. Bano bagenda maaso n'okulabika nti bayambira ddala famire okulira ddala mulimu guno ogw'enjaga. El Chapo n'agukuliramu. Erinnya lino libamutuuma erya El Chapo kitegeeza shote, omuntu omumpi, kuba yalina futi 5 n'obutundutundu 6 nebbo nga bamulaba ng'omumpi bagagwa oli kampi ne bamukazaako erinnya erya El Chapo, kikitegeeza mu lulimi olumexico. Bw'avaawo yatandika okugenda mu maaso n'okunoonya greater opportunities ng'ayita mu kojja we bamuyitanga Pedro Avilés Perez. Ono nno yali naye mukukusi wa biragalalagala mulungi Pedro Avilés Perez. Pedro akwata omuvubuka ono El Chapo mu myaka awo ng'awezezza emyaka nga 20 ne batandika okukola ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu kitundu gye baali bazaalwa ekya Badiragueto. Ekitundu ekyo ekya Badiragueto bagenda maaso ne bakikulira ne batiikirira nnyo mu kuzza emisango mu kitundu ekyo nga bagamba baani babbaadi b'oku kyalo nga El Chapo ne kojjaawe Pedro Avilés Perez be bavaayo okulaga amaanyi ani akwata ku kyalo nga ffe weetuli. Tugenda okuyingira emyaka egy'ekinaana. Ebibinja eby'abamenyi b'amateeka abadiringira mu njaga byali bikulidde ddala. Waliwo ka syndicate bakayitanga Guadalajara Qatar. Guadalajara Qatar kaali kabinja k'amaanyi kakulemberanga omusajja bamuyitanga Miguel Angel Felix Garado. Miguel Angel Felix Garado bano be basajja Joaquim oba El Chapo bye yasooka okulabika nti akolera. Miguel Angel Felix Garado bali bamukazaako erinnya erya Pedrino oba the grandfather, jjajja bamuyitanga jjajja mu kutunda enjaga. Ye yali akulembera buli kibinja ky'abayaga nga bamuvunnamira. Yakulemberanga ekibinja kye bakiyitanga Guadalajara Qatar. Ono yali akolagana n'omusajja bamuyitanga Rafael Carlo Quintero ne Ernesto Fonseca bali bamukazaako erinnya erya Don Neto nga bonna bayaga ba drug lord, ne Juan Jose Esparagoza Moreno bali bamukazaako El Azul, the blue one bamuyitanga the blue. Lwaki bamuyitanga the blue? Nange ekyo sikimanyi lwaki bamuyitanga the blue, but buli omu yalina erinnya lye bamuyitanga. The Pedrino jjajja, El Chapo mumpi shoti, the blue oyo ye bamukazaako the blue one nti ye wa blue. Then Don Neto nga lyerinnya ly'omukulu Ernesto Fonseca Carrillo, bonna baali ba drug lord. Guzman bw'amala okulabika nti ategeera kwabo abasajja abaali bakulembera okutunda enjaga mu Mexico, ye yasalawo aleke ekibinja kya Guadalajara ne yeegatta ku drug lord bamuyitanga Hector Eriguero Palma. Yali atambuza enjaga era nga yekalaabalaba w'emmeeri ezitambuza enjaga okuva mu Sierra Madre region ng'eno esangibwa mu ggwanga lino erya Mexico, ng'enjaga eyo bagitambuza okugituusa ku kabuga akaali kaninaanye ensalo wakati w'eggwanga erya America US kw'ossa n'eggwanga erya Mexico ku booda. Era ennyonyi batambuzanga enjaga nga bagiyisa wansi ku mazzi n'okugiyisa waggulu mu bwengula nga beeyambisa ennyonyi. Ebikolwa bino byonna baabikolanga, naye nga waliyo drug lord gwe batya bamuyitanga Pablo Escobar ng'asinziira mu Colombia. Fine, Guadalajara yaliwo ne Sinaloa nabo baaliwo nga batunda njaga, naye nga batya nnyo Pablo Escobar Emilio lwansonga ye yali drug lord mu Colombia ne Mexico wonnaawo, nga bano bonna abazinga Pablo Escobar yali tabamanyi, abangi ku bo n'okubatirimbula yabatirimbula Pablo Escobar. Mu steps ze batandika ez'obumenyi bw'amateeka, ambitions ez'omukulu ono El Chapo oba Guzman Joaquim byali byakufuuka superior, okwongera okunyiga eppeesa eri muwanika, okufuuka ow'akabi mu narcotics, okutambuza ebiragalalagala, okulabika nti abi crossing sub border amawanga ag'enjawulo. Wano business yagejja,
batandika okutambuza enjaga nga bagitambuliza mu mmeeri ennene bakola shipments engazi ddala. Guzman yatuuka ekiseera n'agenda maaso n'okutta basimagola ab'enjawulo abaamuwanga enjaga nga bw'omuleetera enjaga okugimuguza ebiseera ebisinga tayagala kuwa ssente. Guzman abaamuleeteranga enjaga yabakubanga amasasi, akuba essasi mu mutwe, enjaga n'agitwala, bizinesi ye ng'agitambuza bw'atyo. Yatandika okulabika nti akiitinga ku bantu abaali bagenda maaso n'okumuguza enjaga, bakompititors be abaali bamuvuganya. Yatuuka ekiseera nga nabo abalemesa omulimu gw'enjaga, enjaga yaabwe agibba, abateega enjaga n'agitwala. Abakulembeze mu kibinja kye bayita gwaddarajala baayagala enkola yoona ey'emirimu nga balaba kavubuka kagezi, engeri gye kakubamu oba gye kabalulamu ddiiru zaako enzenjaga kakolera ddala bulungi. Wano mu myaka egy'ekinaana ono bamukwata, aba gwaddarajala bamutwala bamwanjula ew'omukulu Felix Gallardo Miguel Angel Felix Guarado, bamuleetera akavubuka ke bayita Guzman Joaquim El Chapo, bakanjula ew'omugagga ow'ekibinja kya gwaddarajala. Bamala okkanjulayo bamugamba boss, omwana ono akola bulungi emirimu, tumwetaaga era nga y'omu ku ba drug lord betulaba ab'ebiseera ebijja mu maaso. Ono yakkiriza omwana ono amukolere, n'amugamba okkiriza okunkolera kuba ekibinja kino yali akiwulira naye ng'akolera Sinaloa. Bano ne bamujja mu Sinaloa ne bamuleeta okutandika okubakolera. Bw'abakolera okumala ebbanga batandika okumukwasa obuvunaanyizibwa n'abeera charge of logistics mu kibinja kino ekya gwaddarajala. Ono yakoordineetinganga enjaga etambuzibwa okuva e Colombia okutuuka e Mexico ng'eyita ku ttaka, bwaggulu mu nnyonyi kw'ossa ne wansi ku mazzi, nga tewali enjaga eva Colombia ewa Pablo Escobar okuyingira mu bayaga b'e Mexico nga El Chapo tagimanyiiko, nga yakoordineetinga. Ono yagenda maaso n'okulabika nti ayambibwako kojjaawe n'abalala abaamuyambanga mulimu guno. Hector El Guello Palma eyali akulembera akabinja kali aka Sinaloa, yo omulimu gwe gwali gwakufuba kulaba nti waakiri enjaga eno bw'emala otuuka mu Colombia then akwatagana n'abagwaddarajala enjaga eyo ne bagikukusa ne bagijja mu Colombia nga Palma Hector El Guello afuba okulaba enjaga etuuka etya mu America, tugitambuza tutya okugituusa mu ggwanga lya America. Era wano Guzman yafuna ssente nnyingi era n'atandika okulabika nti akolera Felix Gallardo akasente akawera, era eseera kyatuuka ng'ewa Felix Gallardo omukulu ono El Chapo takyakunkuna ng'ayingiranga bw'ayagadde. Bayita myaka egy'ekinaana gyonna ng'omulimu gwe bakola ogwo gwa kukusa njaga, okuyisa enjaga mu bbanga kw'ossa ne wansi ku mazzi ne ku ttaka, ze zimu ku ruutu ze baasinga okulabika nti bakozesa. Ebibinja bingi ebyagenda maaso n'okulabika nti bimerukawo mu kitundu ekya Caribbean. Bano batandika okweraliikirira ebibinja bino naga tukoze tutya, ne bongeramu enforcement mu surveillance okuketta ku bibinja ebirala. Kye basooka okukola kuteeka pressure ku Medellin kw'ossa ne Calicatel nga bagamba nti ebibinja bino byali bigenze maaso n'okulabika nti bikulaakulana. Escobar eri ekikye kikula, Medellin Catalo, waliwo n'akabinja bakayitanga Calicatel nga businzira mu ggwanga lya Colombia okukusa enjaaye, naye nga bano babweraliikira balaba bukulira ku speed ya kizungirizi, ne baagala bakube ensoloboto ku Pablo Escobar n'ekibinja kye ekya Medellin. Naye munnange tebaasobola kuba ne Escobar teyali mwangu okuggyako nga balina kukolagana bukolaganyi ne Pablo Escobar. Felix Gallardo yagenda maaso n'okulabika nti afuna control over drug shipments ez'enjawulo ezireetebwa nga yasinga amaanyi mu Mexico. Finding Escobar yasinga Colombia, naye Gallardo nga talinnyikamu oba nga tawunyikamu mu ggwanga erya Mexico. Batandika okutondawo obubinja obumenyi bw'amateeka ng'omuyaga yenna tagenda kukwatibwako, ng'omuyaga we Colombia Pablo Escobar takwatibwako
mukwateko ofuna olutalo. Eri Chapo ne banne omukulu ono Felix Gallardo tebakwatwako babyakwerinda nga force gye bateekawo sigamba nti bagulirira nnyo security nedda. Force gye bateekangawo batondawo criminal groups nga bw'abamenyi b'amateeka nga butondawo embeera singa abeera nti akwatiddwa. Mu myaka egy'ekinaana gyonna Drug Enforcement Administration ekitongole ekyo bakiyita DIA kyagenda mu maaso n'okulabika nti kikola ground work mu ggwanga erya Mexico okugezaako okufuuza ebibinja byonna ebitunda enjaga. But ekibinja kino tekyasobola kulabika nti kimalako n'enteekateeka yakyo eno. Waliwo agent waakyo bamuyitanga Enrique Camarena Salazar yali akolanga informant nga aketta mu bibinja bino ebyabayaga omwali n'ekibinja ekya Felix Gallardo. Mu mwezi gwa Novemba 1984 amagye g'eggwanga erya Mexico nga gakolera ku intelligence information yali egaweereddwa omukulu Camarena basalako ekifo oba omusiri gw'enjaga marijuana plantation yali egenda maaso n'okulabika nti eddukanyizibwa ekibinja kya Guadalajara Qatar ekitunda enjaga mu Mexico. Omusiri gw'enjaga guno baguyitanga Rancho Buffalo. Ne bagenda maaso n'okulabika nti omusiri guno bagukuula n'okugukumako omuliro. Kumbe baali beetyabidde akalimu obuwuka. Kino kyagenda maaso n'okulabika nti kinyiiza Felix Gallardo. Gallardo yatandika okuyisa ttooki mu basajja be. N'agamba ani ayinza okubeera nti yakoze kino. Ne batandika okunoonya ani ayinza okubeera nti yategeezezza ab'ebyokwerinda omusiri gwange ogw'enjaga gwe nali nasimba mu Mexico ani yaguleeseeko aba security. Batandika omuyiggo. Gallardo kye yakola abantu mu ggwanga erya Mexico paka bwe yategeera nti omusajja Enrique Camarena Salazar yali akolera kibinja kya Drug Enforcement Administration mu ggwanga lya Mexico. N'agamba Camarena gwe watambuza amawulire agalaga nti nina omusiri gw'enjaga. Ebyatuuka ku Camarena n'omuto akiramuza bwenkanya yawambibwa n'atulugunyizibwa bya nsusso n'amaliriza ngattiddwa Februari 1985. Camarena eyali akolanga mbega ow'eggwanga erya Mexico mu bayaga bano bwe baamukwata baamusalaasala bulere baamutulugunya baamutta ku last mwaka gwa 1985. Okufa kwa Camarena ono yali akolera eggwanga erya Mexico n'eggwanga erya America. Washington eggwanga erya America n'eggwanga erya Mexico barespondinga nga bategedde nti agenti waabwe attiddwa ekibinja kya Guadalajara ekikulembera Felix Gallardo. Wano batandika okulabika nti bakola omuyiggo tokoowenja Abamerika n'aba Mexico okunoonya buli omu nga baagala bakwate Felix Gallardo. Guzman yagenda maaso ne yeeyambisa omukisa ogwo mu internal crisis eyaliwo okugaininga ground oba okudda waggulu eri Chapo ajja ate okufuuka drug lord w'amaanyi nga banne bonna badduse. Felix Gallardo business tezikyatambula bulungi buli kaseera abeera aliira ku nsiko baabali dduka. Eri Chapo wano waafunira amaanyi yakozesa omukisa ogwe operations ezaali zigenda maaso n'againinga ground n'atandika ofuna akatala akanene ak'enjaga ajja okusikira Felix Gallardo yali akulembera Guadalajara. Mwaka gwa 1989 Felix Gallardo yakwatibwa. Bwe yali eyo mukomera bangi ku banene bagenda maaso n'okulabika nti bamusisinkana. Ba drug lord kye baakola ne bayita summit seba abagagga abatunda enjaga ne bagamba tutuuleko mu lukuŋŋaana tugende maaso n'okulabika nti munnange tutema empenda. Batuuza olukuŋŋaana mu kitundu kye bayita Acapulco n'ekitundu ekya Guerrero ne badiscussinga ku future y'enjaga mu ggwanga erya Mexico. Imagine gavumenti etudde enoonya batunda njaga n'abatunda enjaga mu Mexico
nga nabo batudde akakiiko akaabwe akakulembera ba drug lord batudde ku mmeeza enneekulungulivu bateesa enjaga tugenda gitambuza tutya gavumenti ng'ereesa olugezigezi tumalayo tutya tugenda kumalako tutya nga enjaga eno tekwatiddwa nga tetunyigiriziddwa gavumenti baatuula ne badiscussinga ku future eya Mexico's drug trafficking ne bakkaanya bagende maaso n'okulabika nti baawulamu amatwale tugabana amatwale bano abasajja we tugenda okusobola okulabika nti munnange tubamaliriza ab'ebyokwerinda Abamerika tubalinye ku nfeete n'eggwanga erya Mexico ab'ebyokwerinda tubalinye ku nfeete kati kye tuba tukola olw'okubeera nti olwedde Felix Gallardo yakwatiddwa tekyali kyakuza Amerika bwe baba be bamulina tagenda kudda naye tukoze tutya bano bwe baatuula ne bagamba tu dividing territories ez'abayaga zonna ezibadde zitwalibwa ekibinja kya Guadalajara Katalo Guadalajara mu kitegeere nti temukyali b'amaanyi baganda ba Felix Gallardo okwali omukulu ayitibwa Arellano Felix ne batondawo ekibinja bakiyitanga Tijuana Katalo ekyo nga kigenda kontrolinga akatundu ke bayita Tijuana corridor nga katwaliramu ebitundu nga Baja n'ebitundu ebya Baja California nga bwe bagenda okusobola okulabika nti munange bakatwala era okukakkana nga famire ey'omukulu ayitibwa Carrero Fontes bo batonzewo akabinja bakayita Juarez Catal nga ako kalina okulabika nti katwala ebitundu ebya Sinaloa kosa n'ebitundu ebya Pacific Coast awo wonna mu Sinaloa nga bye bagenda maaso n'okulabika nti bakatwala batondawo akabinja akalala bakayitanga Sinaloa Catal nga kano kalina okulabika nti kaddukanyizibwa mukulu ayitibwa Ismail El Mayo Zambada n'omukulu ayitibwa Palma ne Guzman El Chapo nga be bakulembera akabinja kana aka Sinaloa nga nako kalina okukola emirimu katambuze enjaga nga kalina otwala corridors ez'enjawulo Tecate Baja California n'ekitundu ekya Mexicali ne San Luis Rio Colorado nga bagenda maaso n'okulabika nti batwalawo San Luis Rio Colorado border crossings ebbiri zaali zigenda maaso n'okulabika nti ziconnectinga ekitundu ekya Sonora Baja California kosa n'eggwanga erya America amasaza okuli Arizona kosa ne California nga be bateeka okulabika nti batwalayo enjaga aba Sinaloa wabula bwe bamala okutematemamu ebitundu ebyo buli omu atandika okukwatako ekitundu ekikye abaana ne bongera okutambuza omulimu gw'okutunda enjaga mu ggwanga lya Mexico lwaki tukkiriza katono nnyo n'ensooka mpummulamuuko mala okugyawo baka bwa bakama bange bwe nkomawo mu kitundu ekyokubiri ngenda kulaga obukambwe obwayolesebwa buli kibinja conflict eyatondebwawo Tijuana Catal etandika conflict obukuubagano wakati w'ebibinja bino ne bakubagana bubi nnyo ne beewalana ne batandika okwetta obinja bw'enjaga ne bwetirimbula ngenda kulaga fight eyasooka kosa n'okukwatibwa okw'omukulu El Chapo mwaka gwa 1993 bajja batokwata El Chapo bamusibe 1993 adamu okwatibwa mwaka gwa 2024 yatoloka mu kkomera mu 93 neyo ddiru ngenda gikulaga engeri gye yapangamu olukwe lw'okutoloka mu kkomera gye baali bamusibidde mu 1993 n'amala emyaka miyitirivu ddala kumpi emyaka nga 20 ng'ali wabweru wa kkomera baddamu okumukwata mu 2014 n'addamu okutoloka omulundi omulala El Chapo ne baddamu okumukwata 2016 taddangamu kutoloka ali mu America asaavinga kibonerezo bulamu bwe bwonna ng'ali mu kkomera kkiriza nziyo obubaka buno nkomewo twongere okutunuulira abayaga bano bakola bino tolowooza nti babikola gye babikola teriga mbadde nkusuubizza nti ebibinja bimaze okusalaasalamu eggwanga erya Mexico bagamba enjaga tugenda kugitambuza tujja kugitunda gavumenti tejja tukwatako batemye parts buli omu zaateeka okulabika nti atwala Guadalajara n'amutta bw'amala okumutta omulambo n'agukwata n'atandika okuguvuga ku mmotoka ng'agenda agwetolooza akatawuni konna n'abagamba Tijuana Catal mulaba nze ngenze maaso n'okulabika nti nzitoono sebo El Chapo Guzman atandise okutuleetako olugezigezi mbayagala kututuuza atutuuza ngaani
kino kyanyiza eri Chapo. Era Tijuana Cartel bwe bategeera nti bazizza omusango ne bagenda n'alagira n'abagamba mugende musaleko famire ya Amanda Lopez yali attiddwa yonna ne bagenda ne batandika okutirimbula abafamire ye bonna okubuza obujulizi n'ebiyinza okuddirira mu maaso nga bagamba bano bayinza okwesasuza kuba famire z'abayaga zaalinga z'abayaga. Mu mwaka gwe gumu Arellano Felix nga amaze okulabika nti atirimbula Lopez Amando omusajja wa El Chapo bamwitanga El Rayo nga amaze okumutta kye yakola n'afuna abooluganda baali babiri n'abagamba njagala mugende kwaliko drug lord yali akukuza njagala bamwitanga Enrique Rafael Clavel Moreno. Enrique Rafael Clavel Moreno n'amugamba njagala ogende onsisinkanire famire eya Palma mu biseera ebyo yali mukomera. N'agamba njagala mugende musisinkane mukazi we. Emmundu ayina mmeka? Branch ayina mmeka? Asulawa? Bo bayinza kumugjawa? Ne batulugunya abasajja bano omukaaga. Bwe bamala okubatulugunya ne babagamba kale kati tubatadde mudduke mugende. Mukudduka nga bw'omanyi abeera dduka nga gwe batadde tatunula mabega. Ne babakuba amasasi mugongo ne bagwa wansi. Bano babongera ebyasi bingi ebyabajja mu budde nga bamaze obajjamu information ekwata ku El Chapo Guzman. Obukubagano ne bweyongera, tension ne bayamaanyi nga buli kaseera amasasi gawulikika mu bibuga ebyenjawulo ebya Mexico nga bayaga balwanagana mwaka gwa 1991. By then Pablo Escobar yali akyali mulamu mu ggwanga erya Colombia ng'emirimu agikola bulungi ddala nga bano bakubagana mu Mexico bayitirimbula betta. Bamala okutta basajja be, emiri gy'abasajja bano bagitwala ne bagisuula wabweru w'ekibuga Sinaloa. El Chapo n'alaba ku mirambo gy'abasajja be 6 nga gittiddwa. Bino si kunyumiza firimu byaliyo ebyaddala mu Mexico. Waayita akabanga katono bomu ne zibalukira ebweru w'ebyobugagga ebya Guzman we yali akolera emirimu mu kibuga Culiacan eky'eggwanga lya Mexico. Bomu ne zibalukira wabweru w'ekifo ekya Guzman El Chapo mu kibuga kye bayita Culiacan mu ggwanga lya Mexico. Tewali muntu yenna yagenda maaso nakulabika nti akosebwa mu bulumbaganyi bomu ezaatulikira wabweru w'ekitundu kino. Naye El Chapo gamba yeebaka kutula ekiro ekyo. Message yagifuna. Bonga abayaga bali bamanyi message ze beeweereza. Ayina message gye yafuna. Message ki? Sigenda